Sanyu lyokka mbalamuziza wali Kachubai TV tuli masanyu twafunye baby boy twafunye baby boy era ndi waneno ewono omukulu Alimpa Ronald Alojja mumbuza ali kuki akagali budde bunasobola nokavaamu okugulu kutandise tambula bannange yogali ogamba otya bagamba okwezaawo babwa abalongo omuwere bagamba batya bagamba kulika baby yes amawulire gakusanga gatya nti akasimu ke kavuze wabaddewo soko tuyisizeemu empeere byonna ngera bwe ndi taata nabikoze nga taata wabaddewo byonna gwe kyomanyi nga taata soko mbuulire era essaawa zino mami w'omwana yali mundeeyo byonna byawedde kitiibwa kyamaanyi mami w'abaana waali ali mu mbeera nnungi omwana ali mu mbeera nnungi so ndowooza muwulire essanyu kiwulikika kitya okubeera taata w'omwana nga ye bebi waasoose kusaidi yange kibadde kirungi nnyo kuba mbadde neetegeka ekimala era nazaala nakigendererwa tekirimu nabeerimu ne bafuna olubuto nga tagenderedde wali weeteeseteese nga omukyala waayina embeera naye ebbanga n'afuna olubuto n'abakyali bange eyo batya obuvunaanyizibwa omusajja wange ande ate obuvunaanyizibwa tayagala laba omukazi n'anamugamba nti nina olubuto kuliko yamukulira awo amugamba lujjemu nze sizaala obuvunaanyizibwa buno okubeera n'omukazi nga alina olubuto emyezi 9 n'azaala omuvubuka ali esooka omuyisizeemu kiba kitya kusaidi yange tewali kyekinatutteko tekyanyigirizaamu wadde bagamba akasente kaba kangi okulabirira olubuto nzira akasente bulijjo mbadde nga nsipindinga akasente kati olubuto tewali kasente keruyinza twala ebyokuyoya bino bye bisinga otweraliikiriza niwaliyo yatasobolera kujja byakakadde oba 5 kinene nnyo 3-5 anti enjawulo wakati w'abaana b'abagagga n'abaavu ababaavu bayoya ttaka lya kiswa ttaka lya mu kawowo katooyi enkuba ng'etonnya olwo olufuufufu owala eyezza biki okusinga yasi okusinga yaddala yasoseji z'enkoko nanseenene byokka seenene zibadde tezirabika kibadde tekikuwa hard time okuzifuna tazigula ng'ennakaseero niwali wezagwirayo zibeerayo enseenene tezigwayo ennakasero zibeerayo nonga wadde ziba teziringa ziri naye nga zibaayo kati omuntu alina amadde alyako nakakkana n'alinda weziri weziri tewatuukako ekiseera n'owulira nga ofiiringa giving up nga olubuto kuba waliwo abamu embuto zitamya abasajja omukazi tayagala kutunulako tekyakutuukako omuwala ali eyo ng'awuli ayagala kufuna lubuto naye nga n'omusajja gwalina tamwesiga bisaanyizo ki omuwala byalina otunuulira ku muvubuka ali lwedde okufuna okwaniriza ekitiibwa kya taata ebisaanyizo ekisooka alina okuba nga talimba nga boyfriend gwafunye talimba amulaba talimba nga amuwa ekitiibwa nga wa abalala ekitiibwa kati nze ndowooza nti omuntu abawakabi abawala babadde bangi kuba wakuba hiiti abawala ne bajja bangi kyemanyi mu inbox yo abantu buli omu ng'abayayanira Alimpa omuwala ono kakisa kyansi yamukwata etya okubeera nti ye ono tebyali bya chance kuba nali namufuna dda olwedde wagenda okuba hiiti nga gweddemu oli naye abaana abasinga bye bakuba hiiti
bafuna balala jo nabadde kwawo ku bbaala emu endaba muganda wange muddwa nga ddemu gwalina bannange. So bw'okuba hit emikwano gikyuka abantu bakyuka gwe lwaki tekyakyuka n'ofunamu ekisheeshe ekirala ekitali ono mama. Anti kati newankubadde ng'ebirala byonna bikyuka waliwo ekitakyuka. Omukwano gwo tegumala gakyuka nga gwaddala. Alimpa olina omukwano ebya ddala. Okutwaliriza awamu nyinza kwegamba nti ndi musajja mulungi nnyo kuba nnema okulya abalala nga balidde. Enjala ekuluma naye mama w'abaana ng'alidde. Si yekka ngamba abalala. Buuza oli faya yoli wali nzemu kamera omubuuza. Owaayi semberako wano eno. Kantuuleko wano. Alimpa alema okulya gwe n'olya ssebo. Gwe tondaba. Onyirira. Kakati Alimpa nga mukama wange. Ensonga lwaki ffe abamu tuwangadde naye era tumutegeera nnyo. Alimpa alina keya gy'otayinza namuwa. Alina ebirowoozo ebikulu ayawula nti kati kino kyakusaagamu kino kiri serious. Era ffe naffe azze atubumbabumba mu mbeera naye ng'alina keya atulabiridde. Sina kyenjula nga ndina Alimpa. Bannange nno abali Kacumbali abatamanyi muganda wange ololaga faya ye asikali wa faamu. Ekyokubiri ye mwami yali mu motoka yemu n'Alimpa era bwe bawona accident baneeno be bakaawonawo. So amanyi nnyo Alimpa era bw'abeera agamba nti n'Alimpa asobola okulya nga alumu enjala nga Alimpa ye mulamu nga ye ono afunye ekyokulya kiba kituufu. Obaddewo wakati mu masekkati g'omukwano gw'abantu baneeno laavu ebadde etya nga tinnababeera mu mwana ne laavu y'olubutaawo. Nze ekitone ennyo nagenda okukwatagana oba mukama wange ono agenda okumpa omulimu nga eggulire lya mukyala we nalimanyaako. Era ebitonotono lwakuba nti ebimu sibimanyi nnyo wadda baludde ebbanga akuba nti ebimu tetubyanguya kamera naye gwe wava ku mazzi wafuna mukyala mulala. Nze ŋŋanze era nebaza nnyo Alimpa gye yanzijja gamba gye nali eri ewalewala eri nali simunange saawula nnyo bituufutuufu naye siina kati naye nsuubira okuba nga onoonya omufuuze sirina ate ngambe nti nnina atalina aba anoonya. Mukyala wakikula kyowandyagadde anajja mukama abaana bagenda komenti ngano pe namba ye mukyala wakikula ki. Nze kyekugambye anaabazze nga musiimye tegeeza bonna bajje olondemu nga lwasa bwe yakola. Naye ate neetaganya omuntu yabugumizibwako ng'asomyeko ng'alina eddiini ng'alina empisa ng'alina akasente asobola okuteekamu ekyo kyogedde. Alimpa ki kyomuyigiddeko mu mbeera eno? Alimpa musajja mukozi ate waddala mullo ate wa mazima. Bw'agamba ekigambo kye akibeererako. Ekyemumanyiko bw'abeera agambye nti tugenda kukola leero interview ne bw'obeera weegizeegizeemu akkubira essimu kugambye bwakuweesa ddyo nekkona abeerako nokwatira ddala lumu tagabisa mukono gumu. Nze okuva weyampa obuvunaanyizibwa kubanga nkwasaganya ku mirimu gye kugiddukanya yampa n'omutima gumu. Alimpa omwana twamutumye erinnya ki? Omwana alina byonna lodini oba alina byonna lodini. Obulamu bwa Alimpa n'omukyala bane ebinyuma okubeera dadi. Nange nandyetaaze mbeereko dadi naye omwana atuuse mu mikono gy'obudde buno oli taata. Ekitiibwa ekyo osuubira kikuuma otya baleme kulaba taata ate obola ekitiibwa ky'omwana? Nze nimusomesa asomesa abalala era nza kugamba nsobola kukuza mwana mulungi.
ndiba ddala nga bw'owulidde fire gambi. Maama w'abaana kyemanyi yakusuubiza okuwa omwana amukuwadde gwe omusuubiza ki era ogenda kimuwadde? Abantu twesuubiza bingi. Baserebu bateeka ebifaananyi ku Instagram, Twitter, Facebook naye sirabanga ekifaananyi kya mukyalawo. Lwaki? Ebyalima Namakula ne Hamza tebikunyumira, ebya Dax Katero ne Mumu tebikunyumira. Rema Namakula ne Hamza, Dax Katero, Geoffrey Mutaya ne mukyalawe tebikunyumira bye bakola. Kati naye buli omu yamanyi engeri Katonda gye yamutondamu. Nange ettaala eringi si kye kitegeeza okwagala. Otya mubba? Ekyo nakyo nkitya naye nga si kye kibeera ekigendererwa kyange. Just nze siri muntu wakumulisa nnyo bintu byange. Okay. Omuntu ajja kwebuuza mwasisinkana we? Omwana we Namboole. Namboole waneeno. Kati mwesanga mutya kuba Alimpa nowe Namboole ndaba tebigatta. Anti kati balaba nga tebigatta omanyiko kitono nze nkulidde Namboole nenkulira Eggaba nenkulira Nansana nenkulira Kawempe. Teyakunyooma kuba nze mumanyi mukyala mulungi ate kyemmanyi wamufunira waito n'abeera Alimpa owakati wali okyeyiiya teyakunyooma. Nze sinyoomebwangako bukyanga mbeerawo. Nze bukyanga mbeerawo sinyoomebwangako. So wagenda omufuna bwe wavaayo nkwagala n'agamba kituufu. Sinyoomebwangako. Ali olaga fire. Onyoomeddwa otya? Ekintu ekikwatagana okunyoomebwa nze sinyoomebwangako. Ate nga tolina mukyala? Nedda nze omukyala mu bufunze mbozi kandikufundizeemu akatini. Nze mukyala wange Mukama yatwawukanya bwawukanya. Yanva ku maaso era ebiseera bye bimu era bwe nafuniramu obuzibu. So kati mu bufunze bwe nali nnina owange yagenda nga tannaba kuzaala. Yali anzaliddeyo baby boy. Kati wano mu comment abadde batandise okusaba ennamba nga tamanyi nti noyinayo omwana. Kitegeeza bagaye nti olina omwana naye. Kati ate omwana osobola omwegaana oba oli musajja. Wali ababeegaana. Sajja wange ande tubaira mu power. Oli omwana owulira saagala muntu ajje gyendi ate atandika egamba ate ono. So n'olwekyo olwedde olina omwana naye jasi omukyala gwe talina. Omukyala gwe sitalina yalina nnyini mwana Mukama gwe yanzijako. Ekigambo ky'oyinza okugamba Alimpa wakati mu kukuza omwana kikyatalina kukola nga taata? Kyenyinza okumugamba just obwesigwa bw'alina eri mukyala we abeere ng'agenda nabwo owulira aleme kuwuliriza bigambo by'ebbali okitegedde asigale ku mulamwa gwe aleme nakukyuka eri owuwe kubanga owuwe wadda. Banga waliwo steps zetubeeramu kale mu music naddala mu industry tufuna n'ebikemo bingi ebirimbalimba naye ebisinga tebiba ku mulamwa. Alimpa bw'ofuna obuzibu omukyala wo tewawulira nga olaba nga atuuse ku mbeera y'okuvaako agende? Nze abantu bonna buli omu yali ayagala kubeera wendi. Abantu abamu kuba walina emikwano egimu gyadduka naye gwe omukyala we yali ayagala beera wowe. Olinamu kirungo ki? Ndi muntu waddala kinyinza okugamba. Just waddala. Mukwano gwange Sefuko yagamba nina omuggo gwa Musa gwe gubabeezaawo oli waddala. Agapayipo olina ki omukyala kyanagumirako kuba kati gwe tuli mu lutalo lwa kunoonya mukazi? Nze nina mazima. Amazima agataliimu ssente. Sigenda nze sirimba. Olina ssente. Wuliriza. Ng'ovudde ku kyessente. Nze siri muntu alimba.
era bwe mbanga ni muntu alimba mba nja kufuna omuntu ate yekange ka beboy kali myaka 8 agamba ate ono waawa so kati njayo muntu ne mubulira amazima ne mugamba oba olina mujjawo oba biki neze kati njogera amazima ndi oyo bebe wamufunawo mu biseera wakuumira faamu biseera nga nkyali mu magye omuyaya ali munda mulaalo gwokuuma nkyali nenda baayo chumba yalire emboozi mama w'abaana bigambo kiweza omusuubiza kuba ogenda kuddamu okuba ehiti era bajje ate ng'akaddiye omukyala bw'azaala amabeere gayiika nolowooza nti yiika ebyo ne kati era babaddewo nga nayikinzio anayi wange so yaguma ate nange ndiwaddala nze bemala okukola mba maze okukola nti ekiba kyanjise sidako kuba kutambula bagenda kweruka omusuubiza ki baidha amaze okuzaalira omwana kati kiki oyinza omusuubiza ekikwatikako dhaani awaddala sisuubiza busuubiza wabula tulina enteekateeka ey'okukyala kwanjula bebiti ey'okwanjula di obudde bwonna eyo nteekateeka kirabo ki kyewamuwadde bandaba wali ekimuli gwe yakiguze oba payipa laga fireman ekyo muna 10 yakindulira mbadde mmanyi kyaleero kyabbe bakigula dda kiminga akwagala nnyo mukyala teyanyiiga amanyi tobangako na gurupu y'abawala n'emutisa n'akumonagamba ne bebi leero saakutegedde anti naye abeerawo nze mbeera naye nabo ne babirabya manya kigootera omuyitaaga mugumya kuba nze owange ntera omuyita bebi hana beautiful laga fire wendi omukyala gwo ogenda ofuna mannya kyago ogenda omuyita nenamuyita akikulu amanya baaba kakati ze kyenyeza okugamba ekitonotono omukyalo owange gwengenda okufuna kuba erinnya sirimanyi mu luzungu nja muyita munonozi ndowooza ku saidi yange redeemer bakita redeemer naye bwe mba sirirabidde muganda wange Smith ate takamanyako pozi n'ekirala ebitonotono nja kwebaza mukama wange ono okuneesiga nyampa omulimu era ndyoke pozi ekirala nampa n'omukisa naŋŋamba oba oli nange osaana okuyimbamu baire nala yakai naye mulimu ki comments wazigenda kujja mulimu ki gwolina nze ndi nkolanga publicity manager we publicity ya amusasanyiza tuni okitegeera ne comments wezirera wansi bagamba nga eruddewo endala okujja just because abadde akyali mulwadde abadde mulwadde ate nga tukyalina enteekateeka ekibisizaawo kati ssaawa zino ali sagala kuba luyimba lwa mukwano nga nkyalumwa nnyo naye kati genetandisa otambula ejjo nabaddeyo mu studio ku Sande ate nowoota abadde nze kambigambe abaana batabuse abaana bakuba eŋŋoma tulina alien skin tulina tomuddi tulina dax mukyusa abaana abo tebakuyiseeko tobatidde batabukadda okuba kuguli omulembe tobatidde mwendongo gye bakuba ennaku zino alien skin buli kaseera buli lukya ate ne katalayika atadde wetuukidde nze sikuba byabwe kuba nimanya nti lulimba luli bwe luti naye nga terundya newulya ng'oluyimba olulala kuba nze siri mu kkubo lyabwe nabo tebali mu lyange naye mwana kimu bonna ababazzaawo gwani gwolaba n'ogamba ono anayimba bulungi wadde tetuyimba kimu naye ayimba bulungi kubaliwa waliwo abazzaawo bakingifa alien skin tomudi mukyusa bangi nnyo abazzaawo tulina planeti kyayiwenjaye sibategedde bulungi naye nga mmanyi kati
kati alien skin ye mumbira musajja alina IQ yekola bulungi nnyo. Tusuubireyo bw'abeera gambe tumukoleyo akayimba. Nze nyanza Alimpa oba nyinza kugamba ki kuva lwena kuba sindoni okuva lwagiwulira nti mbadde nga njagala okukola kolabo naye nga nkyakwatakwatamu oluyimba lusooke lutambule n'abantu basooke bankakase ddala Alimpa yange kyobola nga mbadde sipapa kuteekako nno kolabo ekaliba kuba najja nenfunamu awo okufuna okuggwa naye ngaokugwa tekujja kumulamwa kubanga kati nze okuba natandika okutegeera ndi ku mission yakubakuba muziki. Byebintu byemanyi byokwatagana ne alien skin bakuwaako obudde kitusukka mwezi guno n'ogusukka tusukka guli n'ogusukka na alien skin bwe bakola waliwo ebibagatte ebyo tulowooze nti nno embeera mwegasse temusobola kukola ekyamaanyi kuba kati bakutegedde naye bamutegedde. Okwegatta kwonna kubeera kwa kabi singa muba nenkolagana mu kintu kyemwegattiddemu kiba kirungi oba nze oba ggwe oba ono. Kino ebintu byonna byonna bye tukola tubikolera mu nkolagana kabeere mukozi. Olaba wa industry nga generation empya yeegasse wamu obudde buno ekolaganira wamu okujjawo generation enkadde ebagamba ekadde yegende omugigi gwammwe bw'ogugatta n'ogwa gravity awo then baagala okujjawo eri ey'abakamiliyoni Bobi Wine Bebe Cool bagamba eyo rigimu evuddewo bagitonda singa Katonda tajagalawo singa yabajjawo kubanga waliwo batwala buli lunaku. Owaayiraga fayo obaddewo okuva kwa Budumulasi abantu bazze obalaba generation y'abana abaana ogirabawa? Nze kyenyinza okugamba ekitonotono just baproducer be bayawukanya ebivuga oba ne bawuliriza ebirala ebingi naye abayimbi bonna balungi abayimbi abasooka balungi n'abayimbi abaliwo kati balungi lwakuba nti kati bano abaliwo abamu tebakiina lwa kati bwegamba okujjawo bewandiigiddeko nayiga otya okitegeera naye nga music baproducer buli kimu kigenda kikyuka mulembe guli gwavawo gwanaloogo katuli ku digital n'abagamba okujjawo bali nabo tebasobolirako ddala bo gravity yakyogera tasobola okitegeera luli twayinanga TV n'ogamba nti ddala asinga Kamiri oba n'okyogera n'ogamba nti asinga onoobono bagenda commenting owaayi omusajja yazadde omwana naye owooza buwooza mukama wange omuwadde ki ono waliwo ebyefu ebitabeera mu kamera bw'otulaba tuli basiiwufu munyirira kitegeeza embeera si mbi yadde nga akasente okajjawo Alimpa onyirira ebyaddala nga tumanyi nga manager basajja bamutwala n'olwaleero abadde ku poliisi. Nze kyenyinza okugamba nze nina Katonda yabaddewo emirundi gyonna sofa obulumi buli buti abantu sooka babuuliremu onaatera okutereera otandise okutambula kuba ndaba ne mukagaali okavuddemu era abantu basuubire ki natandika okutambula n'emiggo ntandika wiiki ewedde ku Lwokusatu kati ntambula mpolampola nkeera nentambulamu ku makya n'olweggulo kirungi nnyo nti zaawe emiggo egyo akuba mama w'abaana tazze tuwuubirakokko naye ojja mutugambira abakacumbaali bamwagala nnyo n'aba let's talk musajja wange Smith gyali eyo atwagala nnyo naye nga sofa abantu basuubire ki very soon sawa zino mbadde ngenda kuyimirira kati kenayimiridde ngenda kutawulira serious business so tuddamu action packed ndongo ku ndongo movie
Bigambo ki bisembayo eri maama w'abaana basically byo maama w'abaana yakuzaalidde baby? Ebigambo byenyinza omugamba siyeka n'abalala bali mu myaka gyaffe esaaba tusingako. Kirungi nnyo obutawuliriza bintu bibbali oba abantu byeboogedde n'owuliriza omuntu gw'oyagala. Ekyo kisobola obbawangaaza nga muli mwembi. Kubanga ebigambo tobiwa budde era nga tebikulya. Manyi waliwo abantu nga ebigambo tebibalya. Abantu abo batera okubeera abawanguzi. Lagafaya gw'ogenda ofuna omusuubiza bigambo ki? Nze nga wondaba wano nsaba Katonda yamponya okufa kuba ndi kaawonawo ne muganda wange kaawonawo ampa omuntu omutuufu kubanga ndi mukkiriza. Ekyokubiri mbadde saagadde nnyo gwe naafuna ankalubirize nnyo naye alina okwanguyiriza n'agonzagonzaamu ebimu. Naye kyensaba buwagizi bwaffe batuwagire. Alimpa bingi nnyo byagenda okusumulula byemmanyi byesitagenda kugamba wano. N'akayimba kange bakaagale akakaawonawo bayiragafaya bagende kulagafaya video mwedi n'Alimpa mwali agende ku YouTube. Tulina okwewagira.